nze Lilipazo simuyinaako buzibu ng'omuntu naye kye yakoze kya busiru, it's very stupid of him. Why? Tosobola kuddira luyimba lwa munno n'oluzannyiramu gwe olwokuba olina kyoyagala ofuna n'aluteekamu katemba ayi Saabalwanyi Ogunde oyo omwana omulaba naye ajja kutuuka afe. Pazo naffe tugenda kufa okufa nanti kiri ekyogeredde mutima mubi. Lilipazo agenda tuuka afe nange nja tuuka nfe naawe ojja kufa buli omu oli Museveni buli omu agenda kukola. Lwaki olesa example yakufa? Nnyina wenzijja kubanga copyright ebiseera ebisinga ebeera emakinga nnyo sensi ng'oli mufu. Okitegeera omala kufa omwana n'ayingira genda ogule emmotoka. Kakati bw'omala okufa abaana omwana wo ng'ali wali talina nakyalya kubanga be nawe tukola beneficiary be baana baffe. Omwana abeere wali nga talina kyalya mukuta banga talina kyalya omwana akwate ekiyimba ky'enkudi akikozesa kyayagala asabe pulezidenti aliwa nakyo. Okitegeera kubanga nkakasa singa mwami Museveni yawadde Pazo ssente eziwera era yadde tagenda kubaamu magezi agambe nti kanoonya abaana ba Kafeero mbawaye $5,000,000. Akayimba ye pulezidenti yakaagadde. Pulezidenti yakaagadde kuba tamanyi. Yakaagadde. Kati golooza pulezidenti mwamanyi bingi. Tuwala olabyeko ng'aseka nga bamusuddiya. Ne Museveni bakyamusuddiya. Kikyogera omusuddiya ku myaka ana gye President Museveni gwe kyotomanyi afaanana nga bannakyemalya bonna abadde mu Uganda abadde mu nsi endala. Nakyemalya yenna oba pulezidenti afaanana nga pulezidenti owaffe. Obulamu bwawe butambula nnyo ku kigambo Sudya Migaldem. Kuba Sudya kuba bibiita nalebe wano bamuyita Sheikh Kigozooba naye yasuususe komanda bweki alalala Kigozo yatiisaako muwala wange bamuyita Majjo. Bamutiisa ki? Biwanvu naye Majjo namubuuza nanga teyaddamu mutiisa. Nali njagala naye tumukwate kuba nalabye yayogedde ebigambo emifiri wandi gundi Katonda w'ensi neŋŋamba abasajja nga basuddiya omukulembeze banno. Omanyi lwaki babeerawo nkusuddiya nti ensi abakulembeze afaanana bwe batyo bakumira abantu mu bwavu. Kati bakumira abantu mu bwavu buli kimu ekyokuddibwa mu kya society mwe babeera kiba ku bo. Abakyala bangi bafuna ekizibu nga bakyali baana bato oba bawala bato. Kino abamu temukirondoola singa otandika piriyodi zo ng'okyali mwana muto nnyo nga tonnaweza myaka 12 kudda waggulu. Tulaba nti abatandise periods mu early age bafuna nnyo side effect ey'okulekayo genda mu periods amangu. Lwaki? Nti omubiri gw'abakyala guno guwulira era gukolera ku timetable. Singa otandika periods mangu ekitegeeza n'ozirekayo gyazirekayo mangu akijja ku affectinga mu kuzaala kwo mu nkulayo ng'omukyala olabe ng'otandise okufuna ebizibu eby'enjawulo nga bwe tujja okulaba ku signs and symptoms ezigenda zijja mu bakyala. Abakyala abafunye obulwadde bwa kansa ne bagenda ku chemotherapy oba radiotherapy eddagala eryo ery'okujjanjaba kansa lirimu ebirungo ebireetera abakyala okubanga tebakyasobola kufuna piriyodi zaabwe nga bwe balina zifuna era abamu zisitopingira ddala. Omukyala n'atandika okubuuka mu mwezi gumu nga tagenzeemu omulala n'agendamu n'amala n'abukako emyezi 3 omulala myezi 6 agenda okulaba emyezi nga 12 tokyalaba periods. Singa omala emyezi 12 nga tokyalaba periods zo ekyo tukitaminga nti ogenze mu kye tuyita menopause. Oyinza okuba nga eri premature, eyinza okuba nga eri early, oyinza okufuna kye tuyita premature ovarian syndrome. Mukutu gwa Megatron kubuuzaako yonna gy'osobeera ng'otulaba Mozart Megatron ge mannya ndine bulo nako olwaleero tuli wano ku Kampala University era wetugono beera nga tukola olunaku olwaleero bingi bitambula mu ggwanga Uganda naye ffe we twasomera Kampala University tewabanga buwala bunyirira. Kati weebuli twabeeranga ne basekatawa abo ate bashamisekatawa baafaananikangako nga baganda ono ali ku gundi eyava ewaffe nadda ku ddembe kale nze nalinga ne Nabula nga muganda wange Faalida Nabula sekatawa kati naye ali wano ali wano yoba yasomerako wano yasomerako wano naye ayitawo bangambye kyali mu kukola radio. Olabye radio? Radio ndabye.
tujjukira ebiseera wano bwe mbaga nti mbonyebonye n'okusoma mulimu ebintu ebisinga omuntu byalina okugira sandyagadde kwefungulira abantu naye nyina enkovu wano eno kati olengera wali eri waliwo toyi kakati waliwo ekikomera obuuka eyo twali tetusasudde fees wabanga omusajja bamuyitanga Bwanika nga Bwanika obutasasula tuition muganda wange Bwanika ngaali maybe bayita monitoring spirit ajja mu exam where's your clearance card ate taata yagambye this is not a high school, this is a university bro. You can start university but you're not writing our exams. Kati twabuuka bubuusi ekyuma ne kiryoka kinkolobola kyobola nze Kampala University yadde njagala naye njagaleko wagifuniramu n'ebiwundu nagifuniramu ebiwundu okay naye nga wetukoledde olunaku olwaleero it was a very very great environment ate kati ekyuseemu nayongedde okukyuka mulimu bye tutaaleka kati wano olaba wano eno gye bayita basketball court omwana w'omugagga ngambye Rashida angambye wano bagenda kukola basketball court nga weeraba namu ebyaddala kati wali bateekewo amadaala nga kituufu naye simanyi lwaki bana nabo balimu kuwona ettaka lino bandikikoze nga bakibisse ngeri waggulu ate batuteerera akasaawe efe bakubamu omupiira basala amasavu kati eno wansi ng'oba ensero bagira kati bakikuba amataala osooka olaba eggaali wano ekintu kyeyagalire wano ate kati iri ennyanja eri kumpi naye kirungi n'okuzaala ku baana abagezi ono omusajja eno yunivasite yali egudde agenda n'awasa kapikini mama demgal kakazi nga katuufu nga katuufu kali kaddala naye wakaagala naye Munyalwanda bw'atakutta akutwalako ebibyo kyo kyaggwa bali mu kooti naye era Omunyalwanda talina lugendo omanyi ono profesa yakwata abaana abasomera e Bulaaya bonna n'abaleeta balowooza wali oli faki yasobola n'okuguza ennyo egundi yasobola n'okuguza bazita batya zino basobola okuguza zino bazita batya ballistic missile amagezi gamwewujja amagamba gatunule natunula eri abaana bayiiya Rashida emusirise baana ba profesa njagala nnyo Rashida ate no yasinga obukambwe oyo musirise naye mukambwe musirise naye ayina kintu kimu ayina attribute ya kitaawe awuliriza nnyo naye oba oyogera bya kisiru yakuwuliriza kati gwe gwamanyi bw'ovaawo n'asalawo ekiki abalala they're just bright girls and boys baana bagezigezi kati ekyo kyemugira muzaaleko ku baana abagezi ate n'okuzaalako mu bakazi ab'enjawulo nze natandise okufunamu ogwo omutima kati watandise okuzaalazaala yasamira muli bule mbadde kutempola naye kati sasongambe nti oyagala kuzaalako mu bakazi bangi watandise winayo akolubuto abakazi abalungi sibalaba ntandise balaba wano Kampala University naye ate wano olumu nkolerawo ate kati kyekigaano kati bakama bandabe nga mpita mu hostero nga mpita bwenti magamaga kati nayira nansanga mu hostero kirabika mbubi zino zonna hostero sekatawo yagamba ezo zitwala abaana baba mekaabo abaana nga bisatu nungi kati abaana bagezi mwana bangaye bagenda teeka wali ekizimbe mu maaso wali gundi eri wali nowa beach house atunda simanyi lwaki tebamugula ekyo ekizimbe bakigule bateeke naddala ekkubo nga liviira ddala eno Kampala University naye lwakuba naye muyaaye baŋŋambye mbw'atundako fule eyawaggulu mbwate eyawansi asiika ebyennyanja ng'abaana bibawulira abaguze kyonna musajja mwavu ekyo kizimbe okiraba ffe twajja no ku university nga weekiri lwafunayo akasawo ka seminti ng'ayongerako mugagga avunza abeeko byakola naye tutunaddako olwo kale bingi bitambula onotera okulaba ani Zubeid ajja agenda kusoma kirungi neba Zubeid asoma atya bannange asoma biki ani bantu tebasomesa mu Luganda Lunyanyi mbete muli
Zubeda amanyi kuwandiika Luzungu. Ate kati yajja atya wano? Olaba Zubeda, bw'oba oyagala otegeera Luzungu lwa Zubeda nga muwandiika endagaano. Maama. Ya Luganda? Ey'Oluzungu. Oli yategeera ssente. Awajjayo n'ag'omu buto. Awajjayo n'ag'omu buto. Naye mwogera Oluzungu essaawa ajja kuganze kati nnumya amannyo. Tolaba nti nze ndi Temu Zubeda. Wali ku ssente. Amanyi nti wano miliyoni 2, miliyoni 3. Ebyo n'abimanyi. Bino byonna tebigatta. Era kye yayiga okubala. Ssente. Maja. Juzi bambi bamukola buli mwana yamubbako ddulu bazaali 13,000. 13? Temwamanyi. Yazibba atya? Kati addira emmotoka anko bagiyiteeka wali mugundi. Emmotoka ya Zubeda empya ogimanyi? Nowa. Bagiteeka wali ku Washing Bay. Awo ku bamukola ke bakola Seggona. Omwana yajooza n'ajooza. N'agitukuza. Olwamala ojooza. N'ebyali munda. N'akwata ssente za Zubeda dola 3,400 Bambi. Something. 10 something like that. N'agisimula bulungi n'ajjamu ddoola jewelry perfume ne teyabanja n'annyuka ku mulimu teyadda n'agenda n'agenda ne mukama we gye yamujja nabo temanyi gyali oba yalagawa emisana tukutu. That's life. I don't know fenna byatukosesaamu. Mutya mwali mubalidde ku ezo? Sima Kampala University esomesa abakongo. Nawo weebali Abasomali mbalabi boogera Oluswayiri. Mon ami, quelle est votre nationalité? Hein? France? It was only my route last year. I was just trying to connect with you. Eh. Take French. Tu es congolais? No. Are you the French teacher, boss? No. Oh, Huh. hi, sir. You're Nigerian? Yes, sir. Hey, that's why you have money. No. Hey. Amen. This one looks like a film star. He's going to take all the girls from Uganda. Oh my God. Hey. Yeah, here we don't. In Uganda, it's okay to have more than one. Eh? Hey. Yawasali shababu. Yafuna yamala. Hey. Naye mwali mubalidde ku ezo ddoola vibe ze balina za Kikongo. Obalabye? naye ba Nigeria. Okusanga mu Nigeria nga yeewumudde amatu. Abaabiyiga naawe. Balina just bitwe bya ngalama n'okwerusa. Naye balaye dai Bakongo. Nemba kyenjogedde kyo kitegete. Wadda muvulumula. Ngambye quelle votre nationalité? What is your nationality? Naye nga kiwanvu. Si biwanvu anti naye mu Luganda ogamba ova mu ggwanga ki? Ggwanga ki? Naye kati ova mu ggwanga ki? Naye oyogedde mu bisatu nange ngambye quelle votre nationalité? Quelle votre nationalité? Kale. Oba oyinza okumubuuza tuva bien? Oli bulungi? Tuva bien? Akuddamu wi. Akonga kampi. Kati yes ye wi. Okay. Ate awo nga nkitegedde nnyo. Okitegeera. Megatron kooli bingi bitambula mu ggwanga Uganda ndowooza twandikire ku nsonga ya tutandikidde mu lugambo okususa mpola mpola naye twandikire ku nsonga ya Lil Pazzo. Lil Pazzo yazzeemu oluyimba bagenda wa President Museveni eri Jazz with the Jaja eyatwala Bakasuku, Lil Pazzo, Furufiga n'abalala bali bangi. Omukulu we bamuwa akazindalo ne yeekola obusolosolo n'akwata ensawo n'agiteeka wansi oba mwalimu biki ne yeesiimula n'akola ki n'ayimba n'akayimba aggunde ayisa abalwanyi aggunde. Akayimba ako ka Paul Job Kafeero era nalabye mutabani we gwe bayita Swaziniga yavudde n'agamba nti Lil Pazzo ono okugenda mu studio n'akuba akayimba kana ate n'akayimbira omukulembeze w'eggwanga nga tebamuwadde lukusa bagenda bamusibe si yono yekka asoose. Nalabye ne Jostede yazzeemu akayimba k'ono eyasiramuka Segawa era ne famire nayo neeva negamba lwaki muddamu ennyimba bwe mutu tusokereko Lil Pazzo then after twambuke. Mu mwaka gwa 2006 gavumenti ekola the Copyright and Neighborhood Rights Act. Kaakati copyright kitegeeza nti obwannannyini ku ekyo ky'oyiyiza. Kati neighborhood rights nti etteeka eryo litulowoozesa nti waliwo abafuna mu ebyo ate bye weeyiyiriza.
kakati okugeza weeyiza olina afunamu abakuliraanye kakati omaye kati wano abatuliraanye kati wano wetukwata tuyinza okukwata akagambo kali parking reserved for visi omanyi nannyiniko Kampala University kati ezo zezo tuyita neighborhood rights kakati omanyi wano wetuli Kampala University neighborhood rights kakati nange ndi neighbor mu copyright ekitegeera guno omukutu gugwo kati guno omukutu gugwo n'ebiriko biki bibyo naye bulaza eddoboozi lyenjogedde n'amagezi gennyina si bibyo naye nga wakkiriza okujja wano naye nga nakkiriza okujja wano nga tontaddeko na mbeera yonna nti owa eddoboozi lyange kyova olaba oli mu kopi kamera oteekawo nteeke kubanga toyagala ofune omuvubuka agamba nti I have rights as a producer mpozi wano Kampala University ate ekyo nkyogeddewo wano Kampala University bayita ba cinematographer oba bayita batya ayina ebigambo abaana bagundi ba film school bakangakanga obugambo bwawe bukambwe nnyo omuntu mufo kyo tugamba mbu camera man yazze where's the DOP where's the cinematographer director of photography akajaja kakati oluyimba bwe luba lukolebwa olwo bwe tuyita banneiba ngenda kukubuulira banneiba awandiisa oluyimba singa aba si aluyimbye abanneiba ukitegeera awandiisa oluyimba ye songwriter kakati ne wajja wabaawo akoze mastering entambi ezo bwe zikolebwa oba enkoba waliwo zibayita sound engineer voice engineer bwe batyabwe kati wabaawo ne producer abitematema kati tulina ne tuyita ba session artist kakati nyinza okuwaayo oluyimba lwe bayita Bettina olwa Morris Kiria eyakuba drums ezo bamuyita Jejje Julius Buguma okitegeera kati Julius alina rights z'okuba engoma ze bwe tuyita session artist ate wemba namusasula sinsimulula ebiyiika byoyagala bajja kusibira bwereere kakati mulimu album ezimu zensinga okwagala gye bayita tumusinze ya Eri Wamala eya Philip Bongole Lutaaya eyakuba bass guitar 6 strings bamuyita Sami Kibirige Kasule yafa so yayimba oluyimba mama afumbye ekitobero ekitobero mama oyo kati yakuba eyo gita gy'owulira ezitowa era gwe bayita the king of 6 strings wano mu Uganda wano teri yali amastering ezo nkuba okujjako wano amugezaamu bamuyita Lawrence Matovu oba akyakubira Janzi oba alina abeeka ayina group awo mwakola ki mwali era yakubira omuyimbi bamuyita Kenneth Mugabi yatera okuba beesi ye kakati abantu abo okujjako ng'oli musayininze nagamba nze tommanja sikubanja nga musayininze gye tuyita release form kyovola nti naawe bw'oba okwata akasimu n'ogenda downtown n'okubaakuba ebifaananyi bano abakazi bali mu katale KCCA n'ekikozesa mu lipooti yaayo omukazi w'akatale oyo n'akikuba emmeeza essente zaafuna tozimanyi bankubye ekifaananyi nga sakiriza tewakkiriza era kyova olaba Kampala University eno bwe beekuwa foomu ku foomu eyo admission university zonna boogera ebintu bingi era ebyo amateeka go gaba protectinga nti singa university eno bakuba ekifaananyi ng'osoma gwe Zubeida tobabanja wakkiriza wasayininga era kasoyingira wano obeera property ya university era ne tiketi z'ebivulu ze mugula olumu bawandiikako emabega nti wano wezze tujja kuba ku bifaananyi era bakuba ng'ositamye togamba mwakozesa ekifaananyi nze ndimu wabadde otudde bubi bakubye ekifaananyi onfuna kaakati awo amateeka agafuga copyright we gabeerera complicated ennyo kati etteeka lino liwa obwannannyini obwenkomedde kubanga waliwo nawulidde nti Kafeero yaguza kasiwuukira
bwe batundanga gundi album kati gwe naawe totegeera kubanga gwe etteeka olirabye bulabi bw'otyo Kasiwuukira okutunda yagula enkoba zino ennyimba masters azitembeeye okitegeera gwe okuddamu oba olina okwe Kasiwuukira ne state okwebuuza ku musajja ono era nemusasula waliwo omusango gwabeera Bungereza eyo musango gusasa nnyo mu nkola ya copyright gukunyumize baguyita John Fogerty versus John Fogerty. John Fogerty versus John Fogerty. Ekitegeeza ki? Nti Buule awawaabira Buule. Buule ate awawaabira Buule. Buule. Gwali gutyo ogwo. John Fogerty bw'abeera mu Fantasy Inc. Ayimba. N'akuba ennyimba nga zikola. Fantasy Inc. Yali yamuwa mujja gukeberako awo. Yali yamuwa right nedda contract nga ntono nga balowooza tajja kuyimba nnyo kati contract eba egenda okuggwako John Fogerty nga ayimbye ekisusse n'ennyenje ne zigira nga yaliko okitegeera kati Fantasy Inc. n'emugamba twongere contract n'abagamba sibongera ko bokale John Fogerty n'agenda mu kampani endala ne bamuwera ssente nnyingi abayimbire lebe endala bw'ayimba bye yayimba eri ng'ate tebikola nnyo kwenkanankana bye yayimba eno emabega ebikadde eno gye yava ompulira John Fogerty bwe yagendanga ku bivu mu kifo ky'okuyimba z'akoledde wano ng'ayimba ze yayimbire ziri ez'akola bano ne bamwabira ne bamuleetera n'ebbaluwa ne bamugamba nti ffe tuwaabira John Fogerty gwe twalina nga tuwaabira John Fogerty bali gwe baasayininga era nga n'omusango bagufuna mu ssente bagenda kumuwaako nga tegwali mu katemba okitegeera omusango gwali nnyo complicated nti bw'obeera ogutunuulidde nga John Fogerty yali agenda kufiirwa ssente nnyingi nnyo yedde nga kuzaafiirwa agenda kufunako naye nga kyafuna kiki kitono omusango gwabeera mu kooti ne gubeera complicated it set a precedent gwe bimu ku misango gye njogerako nti John Fogerty balinga mu bimu ku byewaabira nti John Fogerty ayina gita gye yakuba mu luyimba olupya kujaaza ayimba nga evuganga gita yakozesa mu luyimba olukadde eno gye yava John Fogerty yalabikira mu kaguli najjayo gita nakubira omulamuzi namugamba naye sooka owulire kino kivuga bulala kati John Fogerty bamuyitanga omu omusajja kubamu ku bagezi mu nkuba ya gita eya solo nti ya confusing omulamuzi ng'akyusakyusa ki era John Fogerty kubasoma music bamusomako nnyo nga basoma zino zimaya okuba D minor aga wano nakubye minor olwo atandise okusomesa omulamuzi naye ng'omulamuzi nakuba olwo takusasulira naye takusasulira omusango ngobye nga mubuzaabuziza ekyo kyenkuleetako n'ebya copyright bino biconfusinga nze njagala okutegeeza olaba abaana bonna aboogera copyright babebekulu bakenzo tebalina kyebamanyi yadde ku copyright tebamanyi era ne bye boogera ku copyright ebirina okuyamba abayimbi tebabimanyi tebibagasa ebyaddala tebibagasa ng'ate bo bagamba kubanga nabalaba jjuuzi nga bakoppa ekya ono omusajja babamuyita Batambuze abeera ennyo ne Balagadi wa National Cultural Forum nga baagala mu tteeka lya copyright ennongoosereza bateekemu kye bayita piseero yekyeyo private copy levy kati private copy mu nkola ya music yeno esimu flash disk CD radio yennyini TV nti gavumenti eddire nga buli CD esimu hard disk ebituuka mu Uganda
nga bajjako akasente ne kagenda mu URA URA nekaddiza abayimbi abayimbi ne beekegabanya onfuna totya nnyo tuli ku nnyanja wano weyagalira weetonya kati togituma segera gituma katono nnyo kansoke ngende enfuke wadde okyaŋŋamba kaakati abantu bonna aboogera ku copyright tebagitegeera ate mu butagitegeera tebamanyi na bulabe buli mu kuteekawo copyright bo kubanga abasinga okwagala copyright wano be babbi abayimbi bonna abasinga boolaba nti ono mu copyright gwe tuyita neighbor tebaagala kumuwa okitegeera nti buli muyimbi gw'osanga tayagala basasule producer bagamba tugabana za copyright producer tamwogerako ye faako yekka omuwandiisi bano ba John K Samiririko nanti kati baba amusasula lwaki agala oŋŋambye laba ebbuli owandiisa oluyimba bw'entogoli oŋŋambye oluyimba luno baluyita entogoli njagala $2 ekinewunyisa nno oli wansi ne n'ab'ensi ne baba bagezi anti kyembuuza mbuuliza bali ebiyiiye copyright kitegeeza okufuna mu biyiiye ebyobwebange bw'oba wansasula nze nga nakuliyetinga ekigambo kyange okitegeera ekigambo kyange ekyo nyino kifunamu nze mugabi nyimbye najjula wambuna ne bondaba gwasammuka okitegeera omuntu akuliye tinze ebigambo bye okitegeera nti ebigambo bye bino biyiye bye byabwebange okitegeera kati omuntu bw'aba ayize ekintu nga kike waddembo kifunamu nze ndi muwandiisi bwe mpandiika ebintu yadde mbiwandiise ku jjajjaawo si yaŋŋambye empandiike bye mpandiise nze njiyize ebiwandiike ate abalala balowooza nti copyright ekuuma bayimbi nammwe ba content creator yekka copyright ekuuma n'ebigambo bugambi bwe twogedde olaba bino ng'omwana eyakola oluyimba omwana yafumbye ekyayi w'enjaayi yakwata eddoboozi lya kasuku n'addira n'ebaana mmwe kasuku senga ayola ekyo kasuku singa lwakuba nti neyakola oluyimba munaku singa nti no kasuku era nyine gye bulijja nti oyo omwana n'akwata olwo oluyimba oba Netflix neerukozesa oba omuntu wonawona kasuku aliba agudde mu ssente naye nga akantu copyrighting ne bw'oba tokacopyrightinze kati sasobola okubeerawo n'approvinga kooti nti yeyeye kiri ekyange obadde tonnakinzira okitegeera oŋŋambye nti omuntu ayiye ekintu kye n'agunjawo ekigambo kye nze kye mbadde ŋŋamba ogunjizaawo nkuwadde $2 negamba ekiguzi lwaki ate oyagala wano wemba copyrighting ekintu kyange naawe olyeko okukola ekintu n'onsasula tekitwalawo ddembe lyange lyabwe wange nti nze nakiyiya okuggyako nga tukanyiza nti muzonsasudde ne benefits ezirijja zonna era mu ndagaano bw'obwanga ossaamu ng'owandiika n'omuyimbi nga toyagala afuneko even future copyright everything buli kiri kuno enkakalye ebigambo byonna bisigala wange okitegeera awo kitegeeza nti yawandiika pepule naye gundi anguziza oluyimba ne musasule $5,000 kakadde $10,000 aba akyali nannyinirwo nannyinirwo wano tuba tusayininze ate tuba tusayininze era abannannyinirwo saawa yonna yeefuula talukuggyako amagoba agalijja mu luyimba olwo aba akyali part and partial onfuna kakati kyekyo kafeero ne estate ye ekyali beneficiary ku nnyimba ezaakolebwa kafeero kati bano abawoze ebyakasiiwuukira bali ku byabwe era basiru nkozesa ekigambo ekikyamu ennyo basiru famire ya Sebatta
ya basudde famire ya njogera ku baafa ya Kasozi ennyimba z'abakadde baabwe bakyazirinako obuvunanyizibwa wabula copyright eggwawo ddi copyright erina lweggwawo eggwawo ddi muwala wange yaani Michaela bw'olifa copyright byokola erigenda mu mwana gw'olisikisa oba abaana b'olisikisa the estate of the late Moses Megatron naye estate eyo nayo bwe balimala ne bafa batuwaayo emyaka emirala meka 5 kati emyaka 5 ago gaggwa okitegeera emyaka 5 egy'abaasika katagiggwayo abasigadde tuba tusobola okukozesa mu ngeri emu bendala kyova olaba waliwo ennyimba nga teziriiko copyright nga gw'ogenda n'olwa improvingamu n'olukozesa kubanga ebbanga eryessalira erikuuma mu mateeka naddala mu bitwala European Union amateeka agali international n'ebirala bwe gakola liba lyakola ki lyayitako for instance ennyimba ezaakolebwa ebyo byonna byayizibwa Canon D Pechero Berlin Major byonna bikozesebwa singa Pechero Bero Canon abadde akyaliwo code progressions ezimu tubadde tusobola zikuba okitegeera ezikubibwa mu nnanga ne mu gita kubanga yeyaziyiya naye ebbanga eryesalira yafa takyasobola zisolooza ate famire ye naye okitegeera Handel waliwo gayi gwe bayita Handel the Beethovens abo bonna abaafa ebbanga ne liyita bye baayiiya kubanga kati Beethovens be baayiiya emidigidde gyavaamu flag ezimu okitegeera oh say can't be said American anthem God save our gracious King British anthem okitegeera oh Uganda egyo emidigido gyonna bw'ogiraba nkosisikeri Africa South Africa Tanzania egyo gyonna emidigido waliko abaagikola naye tebakyasobola kukola ki gisolooza essaawa ya leero famire ya Kakoma kigiwa obuzibu bunene nnyo olw'ebbanga eryayitawo okusolooza kyetwandiise national anthem era Kakoma amala okugenda omusajja omu bamuyita Stephen Katambula Busuulwa n'awandiika Uganda anthem mu Luganda ng'akozesa ebigambo bya Kakoma kati Katambula yafa yali musomesa Makerere kati ate essaawa ya leero mutabani wa muzzukulu wa Katambula sina mutabani we Jerome Busuulwa okitegeera yakwata jjajjaawe bye yawandiika mu Luganda n'abirikoodinga era yakola anthem mu Luganda bagenda ku YouTube mulaba Brian Busuulwa naye Brian Jerome Busuulwa simanyi onfuna nkawulira kakati copyright webeeredde enzibu ennyo nti n'abagisaba tebagimanyi Bule have a question to ask you tugende mu mbeera ya Lipazo yayimbidde oluyimba luno ayisa abalwanyi ogunde kuba ye nalabye gundi ye yabadde yakutigaatiga mwami Museveni kumuwaanawaana ali mu luyimba lwa munne mwazannyira okusinziira kwani ku bano baswaziniga kyebadde akola era kya bukaba mu ngeri y'obukaba tukiyita kunoonya yabadde anoonyamu it was romancing with money naye nze Lipazo simuyinaako buzibu ng'omuntu naye kye yakoze kya busiru it's very stupid of him why tosobola kuddira luyimba lwa munno n'oluzannyiramu gwe olwokuba olina kyoyagala ofuna naluteekamu katemba ayisa abalwanyi ogunde oyo omwana omulaba naye ajja kutuuka afe Lipazo naffe tugenda kufa okufa nanti kiri ekyogeredde mutima mubi
Lil Paz agenda tuuka afe nange nja tuuka nfe naawe ojja kufa buli omu le Museveni buli omu agenda kukola lwaki olesa example yakufa nnyina wenzijja kubanga copyright ebiseera ebisinga ebeera emakinga nnyo sensi ng'oli mufu okitegeera omala kufa omwana n'ayingira genda ogula emmotoka kakati bw'omala okufa abaana omwana wo ng'ali wali talina nakyalya kubanga benna bwe tukola beneficiary be baana baffe omwana abeere wali nga talina kyalya mukutaba nga talina kyalya omwana akwate ekiyimba ky'enkudi akikozesa kyayagala asabe pulezidenti aliwa nakyo okitegeera kubanga nkukakasa singa mwami Museveni yawadde Puzzle ssente eziwera era yadde tagenda kuba mu magezi agambe nti kanoonya abaana ba Kafeero mbawaye $5,500,000 yakayimba ye president yakaagadde pulezidenti yakaagadde kuba tamanyi yakaagadde kati golooza pulezidenti mwamanyi bingi twalolabyeko ng'aseka nga bamusudiya ne Museveni bakyamusudiya kikyogera omusudiya ku myaka ana gye President Museveni gwe kyotomanyi afaanana nga bannakyemalya bonna abadde mu Uganda abadde mu nsi endala nakyemalya yenna oba pulezidenti afaanana nga pulezidenti owaffe obulamu bwabwe butambula nnyo ku kigambo Sudia Migaldem kuba Sudia kuba bibiita nalebe wano bamuyita Sheikh Kigozooba naye yasuususe komanda bweki alalala Kigozo yatiisaako muwala wange bamuyita Majjo bamutiisaaki biwanvu naye Majjo namubuuza nanga teyaddamu mumutiisa nali njagala naye tumukwate kuba nalabye yayogedde ebigambo emifiriwani gundi Katonda w'ensi eno neŋŋamba abasajja nga basudiya omukulembeze banno omanyi lwaki babeerawo nkusudiya nti ensi abakulembeze afaanana bwe batyo bakumira abantu mu bwavu kati bakumira abantu mu bwavu buli kimu ekyokuddibwamu kya society mwe babeera kiba ku bo omanyi nino osobola okuyita President Museveni naggulawo bowa tebikolanga dda gwe lindako nga yeesimbyewo ng'ofune abantu bisatu bingi 100 oyiye bulungi omugambe wano towangulangawo muzeeyi abantu bano bakoowa ajja kujja asala akaguwa ka nnayikonto kugisunde engalo zikoole kati ate kaguwa ka nnayikonto gwe Shamimu jangu eno linnya amadaalo gye kaakati bwe batyo bakola ki bwe bafaanana sudiya bwe bafaanana Puzzle kye yakoze kati Central African Republic waliwo omusajja bamuyitanga Jean Bedelo Bokassa ng'alya n'abantu Jean Bedelo Bokassa abatanaalya ng'alya abafu naawe yasalanga yalinga yayisanga muttemu musezi nga Jean Bedelo Bokassa bw'otamusudiya ye ng'abijjamu na kunyiiga olumu yayita awantu obwana bw'essomero ne bulemu okuyimirira okumusudiya n'alagira ne babutta obwana buto yatuuka ekiseera n'atandika okugamba abantu nti ye alina okubeerawo Katonda ye yamusindika nono we Kongo wano bamuyitanga ani Mobutu bwe baba bafaanana n'Amini wano yali atandise okulowooza nti ye deputy wa Katonda ekitegeeza okusudiya si kwa bulijjo kwava dda era nze nsaasira nnyo abantu abalowooza nti mwami Museveni nti pulezidenti waffe ayina olunaku lwagenda okubeerayo ono y'omu ku baana be nnenyumirizaamu abantu basinga bagamba nti sigase ku mawulire ono muwala wange naye asomye amawulire ate agakola okolera wabawulire bali eri Dembe FM programu ey'okumakya yali takola eno waguze emmotoka naguze nesina pamiti ekirungi oleme okuweekera booda zijja kutta njidde emmotoka amadala gegamba nange nsabira ngule emmotoka kakuba bangambye bino bwe naagula emmotoka ebiwala bijja kunneetooloola olaba binneetooloolera ku booda Uncle Gabriel uncle nga mundeke bakwagala nnyo ku booda simanyi babe banjagala ku booda pozi ongambe ogenda kusaba meka bampeereza ku message ne bagamba twakulaye ku booda kati bagenda tandika twakulabye mu mmotoka simanyi bana babewangulira mmotoka
babeeranga n'abagagga ye oyo musawo yalaga tuleke tukole genda okole mu radio yo tuli wano tukola mu kantu mwana oyo mugezi nnyo bambi muwala waali atya omuteekamu ssente oye mukola ssente mutateeka ssente mu baana ali international school ajja kwogera oluzungu ng'ate gwe tolumanyi abakulembeze baava dda nga baagala obbasuutasuuta kino pazo kye yakoze yabaze naye yabaze bubi kakati ono omulaba President Museveni bw'oba onogenda mu maaso ge tomuloopera yaloopye kati tosobola kuloopa bebekulu golooza President Museveni takimanyi nti bebekulu bamuwa ssente za studio yazirya studio agiina yakola yiye era yagamba mpulira ennyimba 10 kale 10 eziri serious nga zava mu kino kiri bwe kiti twagala anti wulira bali baagala anti kambabuulire studio ziriyezi studio ye Mengo ye y'abayimbi eno bagiwa bebe si ya muntu yenna kati olaba bebe kulu ng'oja mbebe kulu mbu president amuyita olw'okuba mbu mugezi nnyo gwayagala oli amwagala ate Museveni alina akantu kaakola gwe kemutamanyi bebe kulu okuba omwana wa Bidandi it is very important Bidandi bye yakolera Museveni temubimanyi ekitegeera ababidandi baba nnyo bagezi nnyo nga abasajja bagezi nnyo singa baalemezaamu singa oyo musajja si mukulembeze president secretary be bamu ku bantu it had to be a collective effort kyovola nti ntusaasira nnyo abantu b'opposition tosobola kubeera nakakundi mbu muvume omusibira mu bwaveeko tosobola mumwe muyina egurupu yammwe muvuma omuntu aveeko ekyo tekisoboka bemamu abasomesa wano anze mukulembeze w'abayizi mwebale kunyirira namwe mwebale kuweereza naffe tuzze kukolerako wano kantu akantu nkalaba ogoberera nkalengera akoono Megatron kati abayizi temwokyayo okwokya anti kati kasooke nveeko mu banka tulabe profesa waali ani ali wano ani anaatwokya sekatawa waali Naira waali sekatawa mugumu sekatawa togenda ajja sekatawa agaba mutwalo mugumu ogadola alinga kolansi wa Nozani ojira bamu n'omutwalo gwo sekatawa bamu na mutwalo kamoga kamoga oyo tammuka bulungi naye afaananamu okuba n'essente naye tammuka bulungi omanyi bw'akola Gabriel ogende wa Naira wakusindika ewa Naira Naira abajja kuzzaayo wa Kamoga Naira mutuufu Katola nga akutte ekipapula Gabriel linda mwagenda wa Siteera ng'omanya Rashid alagidde kale muganda oyo naye olabe Gildi bw'afaanana ali smart abaana babeera ku university naye ng'alinga asima kabuli mu Gildi olaba ensawo gy'akutte yaddala kale bana bandabira ddala bana bakulaba erinnya alyogedde nawe n'otya sikyatya nina be nasanze awo mbasanga nnyo bangenza okugula ebintu mu supermarket Megatron mwebale tuweereza baweereza ndeeta abantu abagezi bule wuno wana asunsula nze bwe ntuuka wali ku supermarket nze mbasanga mu supermarket nga baŋŋamba lunda byotwala ewaka lwakuba sifunanga yaŋŋamba nti no jjanga tukugulire mu mmotoka ne profesa lwaki tampa emmotoka ya sekatawa tafunanga ssente zigula mu mmotoka kipulado 4 times 4 oyagala kikadde yafuna empya emmotoka yegenda empiki oba mpeyo bukadde nga 10 nyongereko kisoboka kati so obadde okyaŋŋamba abakulembeze baagala obbasuutasuuta kino pazo kye yakoze tekyabadde kipya nompanelisi y'abakulembeze abatuusa obulabe ku bantu olw'obutabasuutasuuta yes kati ebintu ebyo bibeerawo nti abakulembeze bano bo kye bakola nti batuuka ekiseera nga buli kimu kiri ku bo nga tekyali magezi muntu alina magezi nga n'abantu bonna okulowooza kwabwe kuli mu ssente era kyova olaba nalaba abantu luli abavuma nsibambi omusajja omukulu alina ku ssente nedda
people protecting what they got. Yeah. Kati yala batakyalina nnyo na future nembajjukiza wano ffe tulabye ku bantu wawulako omusajja gwe bayitanga Professor Apollos Bambi Yes. yava Makerere nga mugezi nnyo Bambi yafa. nga tusuubira agenda basajja bemusuubira asobola ovaya driving agenda y'opposition yamaliriza aweereza mwami Museveni amuli kumpi wali era abantu abalimu ensa abatakyusa standards abaasigalawo wano mu Uganda beweewuunyanga ennyo weewuunye omusajja gwe bayita Dr. Paul Kanga Semwogere omuntu ali mu opposition nga to emulating Paul Kanga Semwogere oli okola bibyo oli ku gigiyo omuntu ali mu opposition nga you undermine Dr. Kizza Besigye oli bibyo totegera byavuze Besigye gundi Paul Kanga Semwogere yeyeke yakola ebyobufuzi betuyita ebya common sense common sense etya nti sigala ku kigambo kyo nti sente ne bwe zijja sigala ku kigambo kyo ne bwe yatuuka n'agamba eggwanga nti anze ebyobufuzi mbitadde ngenda kubita ne bamugamba jangu era n'aba-DP bwe bakubanga empi tulonde gundi Paul Kanga yagaana okusalawo okugamba nti ono gwe bamulonda Mwai Kibaki bwe yava mu bwobufuzi Kenya yalema okuwanda ku muntu eddusu ne waka gyava luno lugezigezi lwa Ferguson avuddewo ate muwe muyezi bamugunza ku kyalo gye yava yagaana okugamba nti mulondo ono yagaana yoyo Mwai Kibaki yagaana era najja n'okulonda yalonda naye teyawulira ani gwalonze okitegeera ye yensi bwekola ki bwefaanana Kizza Besigye yavaayo nakkiriza nti okwesimba ku gavumenti ya President Museveni obanga yeesimbye ku Paul Biya Cameroon obanga yeesimbye ku musajja ono atwala Congo ene Brazzaville sigamba wano Chekedi obanga yeesimbye ku Kagame no ku Nguema Obianga Mbasogo ow'Egini okitegeera omanyi bwe weesimba kwawo manyi kikitegeeza it's a thing of death and death si kufa na bulamu kufa oba kufa bate bagala ddala muntu asemberera ntebe basobola okukola ekintu kyonna era olina okuba nga oli prepared kyovola Besigye essaawa yalo bamusibye abantu abatuukiridde Besigye nga bamugamba kkiriza omusajja akugyeyo akuweeyo zaakuwaayo bajja kuwa n'obwa minisita nze Kizza Besigye bo baagaana okwesembereza gavumenti eno omugagga atuuse tulengera gwe tulaba essaati enjeru jangu abantu bakulabe balabe ku ssente kaakati oyo ye Florence Naira mwana mulungi nnyo mwana muwulize omanyi Professor takola n'abantu batawulira muwala we yennyini gwe katawo ate kati nkugabe baana be bakola wano kyolaba kintu ate bakitegedde ate osobidde okulaba ku Madamu Rashida oba Bulaaya bonna baana wano ne kati onajja bimala ebiki ebyensimbi wano esente zibaawo wano si kizibu era kola omutima tegukuba ekyampozi neera ndi wano enkya jangu tukuyise mu dduwa oba nyambale ki jangu wano tukuyise mu kusibulukuka tugenda kusalira ku bakadde baffe nzija kukola egwe jangu nzija kuweereza nze ndi muweereza teweeteeka mu kanzu nze naye nyina ekanzu eya bbulaaka siyinza butambala kanzu gundi yagingulira Shamimu Zuberi yangulira ekanzu ya bbulaaka eno yagijja Misiri yali mu kibuga bakiyita Alexandria njagala nnyo okukyalayo obadde okyaŋŋamba nga tuli still ku bakulembeze njagala tuwumbewumbe ensonga eno eyakafeero ensonga eyo omwana ono kyeyakoze omusonyi obwedda tubabuusamu be soft and death omwana kyeyakoze kikyamu yakoze ekintu kikyamu tosobola kuzanyira mulimba lwamba nno olw'okuba oyagala kusaba naye tali ready ndowooza kwetondera famire ali ready okwetondera famire anti kyakola kya busiru naye kati ye liri kyagenda otutegeeza eyo puzzle kutegeera ng'ensi emu isolatinze ensi esobola okukuzira
ensi esobola okuzira muganda wange. Abantu ebintu babiraba byonna. Nze natuukako mu bizibu ne ŋŋenda nga mutoyi n'enkaaba nga mutoyi gye nfunira comfort nga n'omuntu akukubira n'agamba Buule njokyayo omutwala tomulina tasobola kukubira kugamba owulira otya nga n'akukubira okubuuza oli otya ayagala omuddemu ansa akugeye okitegeera. Kati nze nayiga nti bunsi muno make proper allies abantu abatuufu. Nze nali mwana muto we nalabira Professor Kateregga simuvangako era Professor nga bw'aleeta emmotoka ye omanyi bye tusikookerako nga tuli bayizi si ffe bayikozi wano ku university Professor yetumulaba emmotoka ye nga tufuna ebidomola nga tugisinga nga mwewe emirimu awo nga twewe emirimu tuli baana bagonvu of course twali bagonvu naye nga tulina omujjukiza nti ffe tuli baana bo bagonvu. Bwe twatuuka nga tufuna ebizibu abazadde baffe ssente tezinnajja Professor ng'akola kiiti abaana bange basome era ng'akwawula mu bantu nti oyo Buule era nze wano balina n'erinnya lye bampa nze mukulu w'olujja. Kati Professor ye Katikkiro ye kabaka wano nze mukulu w'olujja. Omuliro we gukwata wano ne bwe mba Bulaaya bagamba ennyonyi etokote tuddayo kukuuma lujja. Kati wano waffe nze kati sikyasobola kutuukako ebyo bizibu by'abaavu nti Buule talina kakadde. Wano bintu babitereeza. Nze nfuna ne message Madam Rashida nanga Buule how are you? Are you okay? Okay tambuuza oba nzisa oyinamu ku nkalu kubanga nze kati wano nze principal assistant owa Madam Rashida. Principal not assistant, principal assistant. Era ne bwaba Bulaaya nze nankubira nga Buule we have visitors at the university, the compound is dirty, call someone to clean it. Bwaba taliiwo Kasumba taliiwo nze nziruka kufuna lweyo kubanga nongosa kyange nongosa kyange ate ndi muyivu nnyo n'okusomesa nali ndibadde nsomesa. Lwaki tosomesa? Kirooto kyange kirooto kyange kirooto kyange kale naye we are happy we are Kampala University. Ndowooza enkyo tunakulaba Sami gwe ngamba tukolera abantu Iran tuyinza okujja ffenna nkya tuyinza okujja ffenna ensooka ne tulaba tutuuke wano saa 9 kale tewali buzibu tukole Iran kale musibe bulungi naye ekindeese wano okukolera wano lwaki leero nkukubidde nonsanga eno Kampala University eno yanteekateeka nnyo ffe twajja ku university eno nga tusomera mu tenti ne kati bino bizimbe buli kimu abaana bagambye bagenda kukolawo fulo 18 awo inshallah katusabe fulo 18 awo Twin Towers bakuzina ebyo abaana be basulamu bagenda kukolawo ekizimbe nga kwoyisa amaaso abayite Mutundwe eno university n'abantu abategimanyi tulina nursing school eri Mutundwe ngimanyi eyo kati nursing school eyo bantu tebagifanga muno yesinga mu ggwanga wano no performance wayiseewo ku ennaku zino manyiyo walayo ebizimbe bebava kwe kuba n'abaana abagezi Professor kati ennaku zino asonga busonzi asonga busonzi tosanze bbaasi abaana bagula bbaasi wano bana bali mu system kintu kyonna kitambulira ddala bulungi bali mu kutereeza Masaka ne Luweero kiriya Luweero bagenda buyuwa bwonna bakooye buli obuzimbe bwe baazimba baagala kuzimba multi-million buildings okitegeera era e Busoga tugenda kubeera university esinga mu Busoga kati ate balina kye baakoze Kampala University egenda kuwuninga omuzannyo gwa basketball ntuuse wano we tuli eno kooti bagenda kukola kooti egenda mu bukadde nga 10 nga bagikola wano bakole endala e Luweero bakole endala e Masaka bakole endala e Jinja bakole n'endala e Mutundwe kati gwe tournament yonna ogikola nga ya basketball bwe tugikoze Kampala University ojja kuba mu bibyo bagenda kuleeta amataala ga wano go gaawedde
nga n'akawuka akayita ku fulo bakalaba kati Dini Shaku anyinyonyodde nti eno gye bagenda ogikola egenda kuba multipurpose nti gundi zino ho eza basket bagenda zikola nga zikyuka nga basobola okukolerawo netball nga ate basobola okukolerawo basketball kati ate baagala nga zino basobola n'okukolerawo gino emizannyo emirala tennis egyo emizannyo gy'abagagga gyonna table tennis oyo bagiwaamye okitegeera kakati ogenda okuva mu university bw'oba olina talent ng'olina ky'omanyi kale ndabe gundi eyo radio yabwe gye nsinze okwagala KUFM kati oba obuntu butono ate olowooza gundi zirina radio university tebayina naawe kati oba obuntu butono Kampala University toyingidde eri mu film school nagirabye film school olabye eyo film school eyo tosobola kubeerayo olaba kulu yonna eyakola City Rose baana bawa nalaba creativity yali maye akola documentary ya Bobi Wine ya product ya Uganda ey'amaanyi esinga ku Netflix Dennis Bwa ebibamuyita batya Bwayo Moses Bwayo student yaliwo ne student one buli bintu eby'amagezi kati nno gwe oyinza okulowooza ku ebyo oyinza okulowooza n'abaana abasinga abagasse mu sports ku Uganda tulina Nakaayi bannannyondo ababadduse oba wali obawulireko bayizi baawa wawuliddeko tugume omisambagere mumanyi neero akuba ku kigolwa kyanguba ekikonde neerabira erinnya oyo naye muyizi waawa yali muyizi waawa wana abaana weebali nga bavudde wano nsobola okuwa abantu kyokulabirako abagezi n'aboolugezigezi bonna basomedde wano gwe labira ku bakyamagero kyamagero naye eri wano bangi nnyo abavudde wano abantu bajje basome Kampala University kati bw'ojja wano kyoba mukola mwe abaagala okusoma genda ku Twitter oba ku Facebook onoonye Kampala University tunoonya Kampala University eri emu tunoonya biki tunoonya Kampala noonya Kampala Kampala KU omuntu agambye ali international naye nga campus endala eri mbalala kitegeeza mbalala nsi mpya kati bajje wano eno yeteekeddwa okuba bagende ku Twitter this is Kampala University at international level kankusomese bw'oba muna Uganda ng'oli Kenya osobola okugenda gye tuyita ekitengera Nairobi owe Kenya tojja wano ogenda kitengera Nairobi osomera eyo bw'oba e Rwanda tuli Nyagatare n'ekigali osome ezo bayita East African Universities okitegeera akati professor simanyi bano abaana kibabala nali njagala bagiteeke Congo balinde entalo ziggwe waliwo awatali ntalo ne Burundi mubaavu tugenda tusomesa abaavu kati ayagala okujja wano yagikolako nno n'egundi ne Juba naye profesa yanga atalabanga ku basajja bagwagwa nga bantu beeyo kambyogere na mu Luganda tebabiwulya nobiwulya tebasoma akoze ssente abatereddewo university buli kaseera nga baagala jjoocha n'abata buli kaseera bakuba bayizi n'agamba n'abata akati eno ndowooza yeetaagawo ddwaliro ly'abalalu kale bagende ku Facebook oba X Kampala University waliwo n'ekibanja www.kampalauniversity.ac.ug academics.ug oba osobola okugenda eggaba n'ogana Kampala University bw'otuuka n'onoonya marketing office eyo wabaaniriza bulungi wali ku gate bagambe ngenda kwewandiisa balina skaala g'oba omwana ng'ali talented okudduka okusamba omupiira basketball n'eŋŋumi kaakati bw'oba oli Luweero tobonaabona kujja ggaba Luweero weeri genda Luweero okitegeera buuza Kampala University weeri bw'oba eri Jjinja sigala eyo okitegeera totambula tojja kati bw'oba oyagala Bunaansi yanguwa Mutundwe bw'oba oyagala Masaka genda eyo naye
tukole ekintu kimu twekolere ekisa twekolere ekisa wano e Kampala tojja kujja osomera Kampala University University yokka eri ku mazzi ate tukuwa ebbasale wano ojja kusasula lwakuba ssente zisoboka wano waliwo ne koosi ez'emitwalo 8 bantu bajje basoma 8 7 ekitegini ng'olina ku degree ate wano waliwo university wano naye yeeyita Kampala naye lwakuba si ye Kampala University nemu ekigambo Kampala naye maye byekola erimba abaana mbu tukuwadde sikaala bwe bakuwa sikaala basale bakuteeka ku pressure sente bwolwawo zisasula n'oyitako omwezi gumu nga bagikujjako ng'akugamba ti kakati ozeeyo ku namba kakati omwezi bwe guyitawo nakugamba sasula fayini nasangako omuyizi ng'ali miliyoni nga 10 semisiteemu naye ffe wano bwe tukuwa tuba tukuwadde ate naawe asasula enamba tulina department namba ewuliriza abanaku ekuulirwa Sekattawa ne Mwami Kamoga ewuliriza bawuliriza baana b'abanaku fiizi ziganye bwe gende ewa Mwami Kamoga omunnyonnyola omugambe nina enteekateeka eno taata emmwanyi enkoko tezinnavaamu tuwandikoze tutya of course Kamoga tajja kubeera mwangu ajja kwagala proof kwa mulimu ebiyizi ebirya ssente ebiyaayi bazibiwa ne zibirya Kamoga bw'anaakubulira osayininga commitment n'omuzadde ajje agisayininge bakulinde bw'obyobeyinga nga university ekubeererawo so mulimu abagamba baveeyo bakola ki please I've been at Kampala University I'm a product of Kampala University but I'm among the most brilliant journalists in this country ekyo oba okyagala kyoncho nkyemanyi okutegeera amawulire nga manyi saagala kwekubira ngoma naye kyemmanyi omulimu guno ngutegeera naye ekirala